Abalimi b'emmwanyi bakungaanidde empigi okusomesebwa ku ngeri y'okukozesaamu ebigimusa mu mmwanyi nga kw'otadde n'okulunda embizzi. Ekibiina ky'Empigi District Farmers Association ne bannakyewa be bawomya omutwe mu musomo guno. Okwetoloola kati nakitegeeza kiti bizinesi y'okulunza embizzi eringa bizinesi endala yenanga omusuubuzi tewali agawano n'ogenda mu dduuka lya muntu n'oyingira n'okutandika kukwata mu muceere na bijani. Bano bakubirizza abalimi bulijjo okwettanira ennima ey'omulembe. Number 1 ensalusalu mu nnimiro. Ekyokubiri tezirimu muddo n'okakasa teziriko biwakatirwa ate nga mulimu ku miti sigamba nti mwanyi ate basimbemu emiti ekibira nedda naye emiti waakiri egy'obutonde bw'ensi tutunuulira ddala engeri ki gye tukuumamu obutonde engeri ki gye tulwanyisaamu embeera ezitusoomooza ku nnimiro etutwalira ekyeya olumu enkuba ate n'etonnya ennyo ebintu byonna byonna ebigendera mu kkowa eryo tukubiriza abalimi baffe okubitwala mu maaso n'ekirala okusimba emiti. Abalimi baweereddwa ebigimusa nga kw'otadde n'embizzi. Olw'ekyo olwaleero omulimu gwe tukoze wano ng'abampifa mu ggombolola y'e Buwama kwe kugezaako okulaba nga abalimi tubawa ebigimusa ebyo ebya mirundi 2 ng'omuntu waba ng'abitabudde asobola okubeera ng'aganyulwa bulungi nnyo okusinga okumuwa egimusa ekya kaani kyokka oba okumuwa NPK. Meeya wa Buwama Town Council Abdallah Rashid Nchinga akubirizza abalimi okukwata obulungi ebibaweereddwa basobole okubiganyulwamu. Babikozese mu mbeera entuufu basobole okubijjayo bisobole okutambula obulungi beje mu bwavu kubanga omuntu omwavu takulemberekeka. Nze mbasaba ekigimusa ekyo bakiteeke ku mmwanyi kijjeyo omulamwa ogw'omulimi asinga mu Buwama Town Council. Yeebazizza abazira kisa bano okubakwasizaako ku buvunaanyizibwa bwabwe. Ekigimusa ekyo akasawo akukira 5 tezimala gagabika. Si buli muntu nti asobola okuvayo n'akuwa n'akuddiza. Yeebaza omulimu ogukolebwa mu nteekateeka ennungi ennyo. Ssentebe w'abalimi mu Mpigi Joseph bali ku ddembe Sendagi agamba kino bakikoze okulaba ng'abantu baabwe bafuna mu kulima. Mu myezi mitono tugenda bagabira embuzi basobole okwongera ku nfuna yaabwe. Lwaki tubagabira ebisolo bino? Twagala bw'abanga akyalinda emmwanyi aleme kutunda mmwanyi ya kimuli naye ng'alina akabizi kasobola okutundako n'afuna school fees n'alyako naye nga tatunze kimuli kya baabalimi balaze essanyu. Era ngenda okutandika ekiteekamu zisuubira nti banajja okulaba ekintu nga bwekitambudde nja kubanga ate neeyongeddeko omutindo ngeri y'okulima. Naye tubadde bubi nnyo mu malimiro emmwanyi zaffe tuzibala naye twebaza ekibiina kya Mpiko olw'okuba obuyambi. Tubadde tuyisibwa bubi ennimiro zaffe tezigimusiddwa naye kati kiseera kino tuweereddwa ebigimusa era tukakasa nti emmwanyi tugenda zirabira bulungi. Bano bakubirizza bannaabwe okwenyigira mu kulima emmwanyi wadde nga waliwo ebisoomooza. Nga abavubuka kizze kitunuulirwanga okulima emmwanyi ekirime eky'abantu ab'emyaka emingi naye tugenza okwesanga ng'ebirime bingi abantu bye bagenda bettanira ate ebirala tebisobola kuvaamu ssente za nsibo na zenkana za mmwanyi. Abalimi abasoba mu 160 be baawandiisibwa mu nteekateeka eno nga kuba n'abalimi 60 be bafunye ebigimusa n'embizzi.